Beyond the newsroom, where untold story is revealed. You're mad! How can you block me from access to my office? What have I done? Tell us the reason as why you're blocking us. Tell us the reason as why you're blocking me. No. What we have to do? You have enough. Breaking news, amawulire agakagwawo omubaka Zake Francis Butebi wa Mityana Municipality agenze maaso n'okubeera ng'akwatibwa poliisi enkya y'olunaku luno olwaleero. Poliisi n'amagye bakedde ku makya agenda maaso n'okubeera nga basalako ekitebe kya National Unity Platform. Kaakati omubaka Zake abadde azze ku kitebe bagenze maaso n'okubeera nga bamuyoola n'emmotoka ne bagenda maaso n'okubeera nga oba oliyo bagiteeka ku Karia ne bamutwala nga agenze namujenga tafunyiza. So Zake wetwogerera kaakano ebibye sibirungi side zeyo wabula nzikiriza ngene maaso n'obbikuwa wabula video eno giwe like ate sharing kubanga ekiri ku kitebe kya National Unity Platform kitokota si kisaanikire. Sharing video eno gilaikinge kubanga muliro gwokka gwe guli mu kwata esaawa eno. Sharing a video. You're mad! How can you block me from access to my office? What have I done? Tell us the reason as why you're blocking us. Tell us the reason as why you're blocking me. No. What we have to do? You have enough. You have got a young people. You're blocking us from access to my offices. What you're doing is wrong. What is wrong? Kakati nno bino byebiriwo era ezimu ku nsonga zetutegeddeko nga mukolo okunoonyereza bannamawulire nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 ekitebe kya National Unity Platform kigenze maaso n'okubeera nga kisalibwako amagye ne poliisi. Kineno kinajjukirwa nti ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero lwekiweza emyaka 4 mirambirira okuva lwe kyagenda mu maaso n'okubeera nga kyewandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ate ekituukiridde weebwa eddembe ne ssemateeka wa Uganda okubeera nga kipracticinga ebyobufuzi waneeno mu ggwanga lyattu Uganda. Kibadde kiteeberezebwa okubeera nga omukulembeze wa National Unity Platform His Excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okubeera nga ayogerako eri bannamawulire ate n'ogenda maaso n'okubeera nga addressinga eggwanga. Kakati nno poliisi yakedde yabukereza nkokola n'eyungula abasajja baayo abawanvu n'abampi ne bagenda maaso n'okubeera nga basalako ekitebe kino. Nzikiriza nkuweeko kati niolabe ku mbeera nga bweri ku kitebe kya NUP. Yes, embeera bwetubwere wano ku kitebe kya National Platform Makerere Kavule nga security okuli police n'amagye ne military bagezezzaako okugala ekibiina kya National Platform nga teri ayingira, teri mmotoka eyingira. Ndowooza nga olaba ine mmotoka eyagala kuyingira muno naye bagigambye ssebo ow'ekitiibwa weeyongereyo newalala gy'ogenda wano wali closed. So embeera bwetubweri wano ku kitebe ekya National Platform. Poliisi ndowooza mugiraba abasajja basazeeko buli wamu balina n'ab'obupikipiki abali ku standby. Satekako kamugamba ow'ekitiibwa weeyongerereyo ddala weeyongereyo. Wetwogerera embeera bwetibweri ku kitebe kya National Unity Platform nga bwogenda maaso n'okubeera ng'ogiraba mpawo mmotoka n'emu oba muntu akkirizibwa kubeera nga ayingira mu kitebe kino. Abakungu abamu okuva mu kibiina kya National Unity Platform okuli David Lewis Luwengeya ng'ono muwandiisi w'ekibiina kino avuddeyo n'ayita ku mukutu gwe gwa X n'avumirira ekikola kino poliisi kyegenze mu maaso n'okubeera ng'ekola era n'ategeeza eggwanga nga bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bawambibwa ate nga poliisi teyabasa
tebasindikidde yadde ebbaluwa wadde okubasuulira kiro kitwala omunaku. National Unity Platform ye omubaka Zaake bw'awulidde bino kwe kuzambalira ku mugongo, naye nga bwe nkutegeezezza amaze okubeera ng'akwatibwa kakati bwe biti bwe biri. Poliisi egenda mu maaso n'okubeera ng'eyimiriza emmotoka nga bwe bagamba gwe weeyongereyo, gwe tosaanye kubeera nga oyimirira wano eno. Embeera ya bunkenke, teri amanyi kikiddako era teri n'omu ayinza kubeera nga oba oliawo akunnyonnyola, wabula bwe biti y'embeera eri ku kitebe kino ekya NUP wali eri nga bw'olaba teri muntu n'omu akkirizibwa kusala kebe emmotoka, era ekkubo lya Makerere Kavule eryo lyo ligenze maaso n'okubeera nga liggalwa. Kino ekikolwa nno tukivumirira nnyo era si kirungi. Kaakati poliisi batandise ogenda mu maaso n'okubeera nga bayola abamu ku abo abagezaako okwagala okuyingira n'okubabuuza kiki, bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo babayoola. Gwe omulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ogoberera omukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Jjukira nti National Unity Platform yagenda mu maaso n'okubeera nga ewandiikira abekikwatako ab'ekisaawe kya Namboole nga babasaba okubeera nga bawaayo ekisaawe kya Kololo, not Namboole, ekisaawe kya Kololo Independence Ground, nga bakisaba NUP egende mu maaso n'okubeera nga ekulizaawo 4 years anniversary oba okumbala emyaka 4 mu by'obukulembeze nga ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwandiise mu mateeka. Wabula abakulira era abatwala ekisaawe kino bavayo ne bategeeza nti tebasobola kuwa National Unity Platform kisaawe kino olw'ensonga mbu ekisaawe bali mugenda maaso n'okubeera nga bakiddaabiriza n'okuzimbako ebintu eby'enjawulo. So oba oliawo ekitali kituufu oba nga kituufu okusinziira ku bo, kuba tulabyeko emikolo nga mu weeks 3 emabega egikoleddwawo ate era nga n'emirala mingi gizze nga gibaawo. So ebintu ebimu ng'ebyo bagenda ne biba bifuula bya pate emu oba oliawo bya gavumenti eri mu buyinza, naye ng'ate bya public nga buli munnansi asobola okubeera nga oba oliawo abikozesa, kuba ekisaawe nga kyo tulaba n'abasumba ab'enjawulo nga bakolerawo overnight za 31. So ebintu ng'ebyo bigenda maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga oba oliawo byennyamiza. Kaakati no Haji Pastor Bujingo wuuno avuddeyo n'alumba Lop Joel Ssenyonyi n'agamba nti nakulabula nti teri Mungereza gwawaana n'asigala waggulu, kakati lelelelele, kakati tolidde walidde wali ogoba yali 5 kati gwe walidde biliyoni 1 n'obukadde 7. So simanyi lwaki abasumba abamu bava ku doctrines z'obusumba n'obuweereza ne batandika okubeera nga beekolera byabwe. I think Bible nene nnyo ebitabo 66 binene oba osobola okubaako ky'obulira endiga rather than okudda mu byobufuzi ebyawulayawulamu ekkanisa. Yesu alina we yagambira n'agamba nti ebya Kaisaali mu biwe Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda. So I think it is good to differentiate n'okwawula n'okujja politics mu kanisa, ebya Katonda ne bisigala nga bya Katonda n'ebyobukulembeze ne bisigala nti bya bukulembeze. Cause buli omu alina gwawagira, naye gwe ng'omusumba oliwo kuli owa myoyo nagatta abantu wamukankwa ebigambo bya Bujingo naawe ogende mu maaso n'okubeera nga obiwuliriza, naye nedda ono ng'omusumba bye muwulira kuno ng'olwaleero omuntu alumiriza munne lwa $5,000,000 enkya ye ne bamukwata n'akawumbi ne $7,000,000 ate mukama we asirise. Nkola ye nnungi tataasa fa bibyo. Mujjukira esande gye najja wano ng'abazungu bawaanyewanye nnyo Ssenyonyi, mukyagijjukira? Ne bagamba nti ekiddirira jakiraba. Genda ku YouTube onoonye service eyo. Abazungu baatula e Bungereza mu lukiiko lwabwe ne bawaana Ssenyonyi kuba baalaba double S. Ne bagamba era yeetaaga obuyambi. Bagamba enkambi nga tebawaanirayo muntu. Owaana omuntu oba omuleeteddeyo leki. Kati olwaleero bye nalagula nti kyagenda ogwaka tekijja kuba kibi nnyo. Byonna weebiri byebyo mubiwulidde era mubirabye. So anyway, tukubiriza bannansi ne bannayuganda bonna okubagamba nti temuggwamu ssuubi, temuggwamu maanyi, temukyawa kusaba,
wabula Katonda oyo gwe tulina okukkiririzaamu mu buli mbeera yonna olina kwekwasa Katonda. N'abakulembeze b'eddiini abalinga bano nabo bakola byabwe, wabula tokkiririza nnyo mu muntu ali akulembedde, wabula kkiririza nnyo mu Katonda oyo gw'ogenda maaso n'okubeera nga oba oli awo osaba n'okubeera nga okkiririzaamu. So ekituufu kibe kituufu, kikolebwe mu budde obutuufu. Ava mu kyaki ng'obuwulidde odde ebbali mawulire oyogere ekiri ku mutima gwo gwe ng'omuntu so si ng'omusumba ayimiridde ku kituuti. I think ekyo kiba ky'amakulu nnyo gye tuli, kubanga abaana bwe banaakuyisaamu eggaali ate era oyinza obutakyagala munnaye. Kuba ne Bayibuli ewandiika nti omusajja n'abanga n'omukazi omu yekka bw'ati, naye ate tulaba Teddy Naluswa nga wamusuulawo dda, oba oli awo n'ofuna Susan Makula. Ekyo nno Bayibuli ekiwogerako ng'obwenzi. Kuba tekikkirizibwa omukyalo w'empeta ab'omu mu mateeka, unless ng'oyo afudde awo okkirizibwa okufuna omukazi omulala. Lwaki sibasiibulira wano naye nga ki ekiri ku NUP kitokota sikisaanikire? Likinga, sharinga, commentinga, ate kambaagaliza ebisinga. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mbeere bulungi baana ba maama, atakuumira mpeera abankuumire. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.